kati mwe abagoberera muzungu David Kadongo Kamu music analyst naddala ku WhatsApp group emboozi ya Kadongo Kamu. Then waliwo n'abakugundi ku Facebook page ndowooza omwami ono gye namujja noono onaafaananye kabyanzo simanyi olina akakwate ku famire ya Celeste Kasule. Simumanyi. Celeste Kasule Junior Tata Kapalaga. Kati kabyanzo nsaba otunuulire muganda wo ono era we mubanga musazeewo omuwoza kyemanyi musobola okubeera nga mumufuna. Kabyanzo yonna gy'oli okufaanana si Luganda. Nze yinza okukkiriza nti waliwo embeera ngo ono omusajja basobola omutwala mu famire ya Kasule. Basobola okumutwala mu famire ya Kasule bulungi. Kati nsaba otunuulira omusajja ono. Ono. Naye era nzirayo ku kirinze abantu bebamu ensibuko yaffe. Kati kabyanzo nsaba kati nga ggwe omwana ow'obuvunaanyizibwa oba muzeeyi Kasule simanyi oyinza okuba olina gye wakola emirimu omulimu nga guguno gwazuuka. Muzeeyi Kasule musajja ono musajja munnakadongo kamu. Anyway gino gye gimu ku mikwano gyange gye ntambudde nagyo mu emboozi ya Kadongo Kamu. Ono ssebo ojja kweyanjula. Amanya gange bampita Makumbi Jawadu. Naye gago genyini kati nsaba erinnya gwe Makumbi Jawadu. Erinnya limu mu lulimi olutuufu. Mu lulimi kitegedde. So Makumbi Jawadu owangaalirawa? Nze mpangalira mu Lwengo district. Lwengo district nyinayo eddwaliro bayita Mother Care Medical Center. So ne Masaka City namwo nyinamu eddwaliro. Okay. Neyo drug shop. Drug shop. Yes. So oli mu sawa? Yes. Okay. Ku ludda lweno naawe nsaba obuuzeeko ku abatulaba ku mitimbagano gino erinnya Vincent Sesazi Mwasa. Musajja anyumirwa nensanyukira ate nempagira Kadongo Kamu. Kiki osinga okwagala mu Kadongo Kamu? Okusinga bingi naye bw'ogamba nti nzigemu kimu enkuba y'ebivuga. Kikyesinga okwagaza ate okukira ku bigambo ebifuluma mu nnyimba? Enkuba y'ebivuga yereeta entunnunsi. Omuntu abadde atudde ne balaba nga atandise okunyeenya ku bigere bibega bigukakana asituse mu ntebe. Eyo eba ntunnunsi ey'ekivuga so si ebigambo by'omuyimbi yekusuula eddalu anti ze bayita beats. Era ze zifuga music. Kati ekyo kyensinga okwagala era ne bwe mba ndaba oba mpuliriza bwe mpuliriza nsinga kugoberera Kidongo. Bwe ndaba ku stage era amaaso nze gaba ku mukubi ew'omuyimbi n'empuliriza. Okay. Kati mutabanyi wa mzee Celeste Kasule yabula gwe mu music kiki osinga okugira? Nze nkulaze n'ekifaananyi kikino. Ki osinga okwagala mu music? Music wa Kadongo Kamu sijja kwawukanako ne mukwano gwange Sesazi Vincent Mwasa kyayogedde nti ng'oggyeko oli okuyimba emboozi n'ogigoberera n'owulira sitole gy'ayimbye n'endongo engeri yakubemu esobola okukwagaza akawoowo kana katiriri akakatono ako ddene beesi kwegamba wobigattagatta buli gy'aba yakisengekamu osobola okuwoomerwa endongo n'ekuwoomera. Okay. Kati ennyimba nnyingi zikubiddwamu endongo. Bwe bakugamba nti mu nnyimba ezo zonna ze waawulidde oluyimba olusinga okuwoomeramu endongo oluyimba ki? Oluyimba olusinga okuwoomeramu endongo mu zonna manyi olina nnyingi. Nina nnyingi naye
kuva buto n'okwagala akadongo kamu okutandika omwagala atandikira ku Fred Sebatta. Fred Sebatta nakule wakanga waliwo tape compact nga baziguze nga zempuliriza. So obuyimba obwo kati lutambula lutya tujja kuyambako endina Backroom tulina wali gajja tuyambako ku tracing oluyimba olwo. Oluyimba lwa mukyala lulimu bigambo ki? Okusaamu wange olwakalake njagala okuyisaawo olwakalake yagala okuyisaawo nabawanuka anako kamabega ddala tojjukira muna bigambo wadde empeta ya zaabu empeta ya zaabu kati bwenyinga nyabakawundo zeyali yeyiringulawo bweyiringuzi so nze ebyabawala nze nosaalifuddeyo buli omu abeera n'owa mukirebumbe yaye nga nfudde bananga okwagala abalungi kwebonyabonya naye oyo atakimanya aliyita ddembe nze buli wenkirowooza nemmere nenyuma emmere tusa mukolo nga ebanga ndiddeko omwoyo nfudde ebirowoozo buyimba bungi enkajjukidde tuto omukago nene kali nako nga mmanyi bigamba bwona bunnyumira galako namuzina jjoddo gwali gudduse Kamberenga waligo mikwano ndi luno Fred munnange ndowooza nze Kamberenga waligo owaayi waligo wange waligo toli wekka eyo yonna gy'oli olinayo baganda bangi tuto omukago luyimba lwa Lord Fred Sebatta zadda 1981 nze nazaalibwa 89 lukusinga emyaka nga giigyo lwasooka kufulumira ku mayinja then wano nakola rebrand mu 1996 n'oyo omulongo team Kizito ne baluddamu ne balukuba mu nkuba eno empya oluffe ate ne lutandika okubanga lutunyumira kati gwe bwotyo bwolabise empeta ya zaabu ne tutta omukago tuli ewa mukulu Sesas Mwasa Vincent luyimba ki olwo lwakadongo kamu olukyasinza okubamu endongo ekunyumira kubanga ogambye gwe endongo yeekutwala endongo zo zinyuma naye oluyimba lwa Lord Fred Sebatta olwa Nabawanuka olwo naddala ku ntandikwa luyinza okukuttamu omuntu sooka Nabawanuka atambula atya kubanga osanga muganda wange waligo talumanyi ku intro wasooka erayika yalirizi mu gita gye bakozesa solo bwete basolo naye atandika kati wa base nayiga awo omuyimbi agenda okuyingira nga wateredde nze ne bw'otoyimba awo mba mpeddeyo engeri eyo gye bayingira n'ekivuga kati mu bufunze mu music ekyo kye bayita signature tune nti omuyimbi okugula ekibanja ku luyimba nga just kadongo ako kokka nga kamala okola ki nti oye gundi era abayimbi bakikolanga nnyo nti enyimba ezo nga zitandika nga ali backstage kati mwe okuteekateeka bano okuteekateeka audience nga bakozesa zi signature tune ndowooza nemukutuninga ebidongo nga jalibu tanaba naki bakonanga ku nyimba ezo gwe omuyise noma kubanga oba ozimanyi era signature tune zakubibwa nnyo mu matendo omwo era ogambira nyina okubeerayo ng'embuzi nagirekane ku ttale badde mmanyi nti badde ŋŋamba nti ng'embuzi gy'otwala ng'ogamba embuzi ngitwala so signature tune bazikuba nnyo omanyi buli mulembe gujja n'ebyowagwo music edda bakeeranga batandika butandisa okuyimba ne tuyingira omulembe gw'okweyanjula
kati ne tuyingira omulembe gw'okuba ezo zi signature tune. That's around mu 91 okutuukawo mu 96 nga mulembe gwa signature tune buli avaayo akola ki. So nga neeri Petero Baligide yali azikubye mu myaka gy'ekyenda nga mu kinaana nga giggwako, naye n'akola ki, najja n'agikuba ezo zi signature tune. Ezo zayamba nnyo. Programu ze ez'akadongo kamu ezisinga ke kakadongo ako ke tubadde twogerako. Waliwo baana bange okamanya kwati olwo gwe bamaze dda okuteekateeka nti oyo Rodfred Sebata yakola ki, yajja nga tanayimba na kuyimba gwe bamaze kati ne Livingstone Kasozi bu signature tune obwa bulina. Kati waliwo ebbaluwa ya Night. Ebbaluwa Night, komawo Fumbe, ezo zona ziri mu signature tune. Era ngendo naye ennyimba ze zirimu akantu anti nkugamba eyo gundi gwo nagwo gwali mu jijinga yenkuba eri. Omanyi music atambulira ku innovation. Wotabeera innovative ogenda kubeera emyaka n'ebisiibo. Tulina bangi bannaffe bakadde baffe nga bakadiddemu nga tubayita ba upcoming naye olw'obutazuula kino oba kiri okubanga basobola okubeera nga bongerako ku music. So Sesaazi ono atuwaddemu akapeera n'omuyamba n'omugattirako. Nkimanyi akanyumero kano kankaweereze mukyala Nambi Irene Williams awe Dubai. Yanyumirwa ennyo ebintu bya Sesaazi, ebintu byakola. No, Sesaazi nkutegeeza ne mukulu Makombi Jawadu nga 19 omwezi ogwo ogwokutaano tuli ku Vox Launch enaakulabye. Tugenda kubanga tujjukira Livingstone Kasozi. Omwaka guli twali ku Big Bay kibuye. Twali ku Big Bay. Ekintu wakiraba otya? Kyali massive. Ndowooza nga bagamba nti osobola okugyawo ekikomo nozaawo gold. Kubanga twayagala ekivulo ekyo tetwakiranga kiri awo. Byaffe byakusanyuka. Bwe kyali. Kubanga abalala babakolera concerts. Naye ffe ne tusalawo nti noono mubali Kasozi Kafeero yakola kinene mu kubeerawo kwabwe oba mu kujja kwabwe. Omanyi empalana zibeerawo mu mirimu egy'enjawulo, entalo gibeerawo, naye tulina okukkiriza nti ebyo biri part of life, biri part of development. Era ebimu ku bintu lwaki baggayo abo bakyavuga music lwa bintu ebyo. Nze enjawukana nzikkiriza kubanga enjawukana it is part of development. Nti mwawukana naye ne musigala nga muli ku mulamwa ogw'ekintu ekimu. Nti oli agenze eri n'oli agenze eri naye nga musigala mukola okutunda ekyo kimwakola ki kimwaliko. Buli omu n'akolera eri n'oli n'akolera eri. Kati gwe owagira omupiira nnyo owagira timu ki? Naye neesanze nti eza wano sizigoberedde kubanga tezibadde z'amaanyi kiseera wembeeredde e Kampala nga we nandiziwagiridde. Kati wembeeredde e Kampala omupiira nsinze goberera gw'abazungu. Kyamazima. Owagira timu ki? Ebungereza mpagira Arsenal ate ensi ng'eggwanga mpagira France. Okay. Owagira kilabu ya Arsenal y'Ebungereza. Arsenal. Kituufu nange emipiira gy'abazungu ngitegeera bulungi naye kati gwe osobola okunjulira obulungi nti kilabu ya Tottenham Hotspurs ne kilabu ya Arsenal ze kilabu mu North London, mu London, mu kibuga London ze zisinga okubeera n'embiranyi. Naye sisuubira nti embiranyi zaabwe ziina we zaali zikosezza omupiira.
zezongera okubeera nga omupiira gukola ki guboosting wakati tetugenda ku Kigondi ku Sunday bagenda kubeera nga basamba naye nga balinga abagenda okusamba final naye nga buli omu yeetaaga bubonero for survival. Oli ayagala kikopo oli ayagala UEFA champion buli kamu wano mu katale wano wali wa Spurs baso buli omwe mutulinde mmwe kubanga bamulirano wali bala kusojja munne mujja tulaba mu kisawa atoyogera kikate kiri eyo. Club ya Liverpool okuva ku Anfield okugenda ku Goodison Park ekya Everton tewawera kilomita ziri meters 980 okuva n'okutuuka wali naye Everton ne Liverpool yenkulu naye eyo bagiyita Merseyside Derby na enjawukana yaabwe terina we yali ekosereza ki mupiira tulina Manchester United ne club ya Manchester City wadde no Manchester United bagikazizaako amanya mangi Mpuga United naye nga tukimanyi bulungi nti mu kibuga Manchester tiimu eyasookamu yali Manchester City then Mpuga United yava beeyawula kuli okubeera nga bakola eyaabwe wadde eno Mpuga United etuuse neefuuka eri successful okusingako Manchester City and the Citizens. Ekyo kikulaga ki nti enjawukana tezina kubalemesa kubeera nga mukola ki tegana business kutambula. Wenzirano ku butaka tulina Club Express Square Pass moto ezadde club nga AC Villa ezadde zino zi KCCA ezo zonna zize zikola ki era embiranye ebaddewo. Omupiira gwe Uganda tuli ku music omupiira gwe Uganda omanyi lwaki gugudde temukyali mbiranye nze nasamba omupiira naye nga we tetugenda wantu ne tusamba ne tukubaganirayo mbasiwulira nti tukoze eki tewabeerawo competition bwe babasinga nga mulwana mbanga agudde ku munnange ekiyifuyifu ne mujjako ekya Julayina naye nga buli we tugenda ne mugenda mu kitundu nga mumanyi nti eyo tugendayo naye n'embooko tusobola ozifunirayo ekyamazima mugenda ne museesa bwe mubakuba goolo bo nga babakuba emiro ogwo gwe kyekintu ekyasitula omupiira gwa wano kyekintu ekyasuula omupiira gwa wano embiranye we yakola ki we yagenda neevaayo. Premier League tekyanyuma ngeri endala n'abayimbi kuba n'engundi eyo embiranye we yavaawo Livingstone Kasozi ne Salongo Hamani Semakula basudde baasitula ekisaayi kya Kadongo Kamu even up to date. Wobanga you were a good writer, you were a good researcher, there is no way wosobola okuwandiika a sentence oba okuwandiika a page about Kadongo Kamu nga towandiise ku bakyali abo ababiri ate era batambula aba basatu naye wadde bagundi ba researcher ba writers abamu n'abamu ku ba broadcasters batera okubeera objective babeera objective n'abeera nga beekubira